tu wasanye na watasanye bino biriawo Rai Haji Nyombi ebibuzo bingize mbitaddewo Kanso Luyimbazi Nalukoola gwe tuli naye lunaku lwaleero tugenda kwogera ku nsonga nnyingi eziri mu ggwanga Uganda nga neesookera ddala watulumya omutwe otwagala twogereko waliwo alipoota eyafulumiziddwa ng'eraga nti poliisi ekyasinze okutyoboola eddembe ly'obuntu General Museveni gy'akozesa naye ate bwebanga ekyasinze okutyoboola eddembe ly'obuntu yekyasinze okutyoboolebwa omukulembeze w'eggwanga Uganda kubanga abasirikale ba poliisi bakyasinze okusula obubi, bakyasinze okulya obubi, bakyasinze okusasulwa obubi, bakyasinze okubonaabona n'okubonyaabonyezebwa omukulembeze wa kuno. Ne bakiteeka nti lwaki poliisi etyobola eddembe ly'obuntu, lwaki omupoliisi anyiga n'akuba omuntu oluyi, n'akuba omuntu batuli, n'akuba omuntu ekyasi n'amugya mu bulamu obw'ensi nti kubanga teyeeyagala ye kennyini, kuba naye alaga nti temunjagala. Kati lwaki nze mbaagala ekisooka nti omukulembeze bw'aba tayagaliza nakwagala basirikale ba ggwanga n'abasirikale b'eggwanga tebajja kwagala bantu balina kukuuma nti kati Mwami Museveni kye yateeka mu poliisi n'ebitongole ebikwata mundu nti tabaagala wano mu kamera alaga nti abaagala nnyo abawaanawaana naye nga physically tabaagala tabawa bikozesebwa abawo omusaala mutono balya bubi basula bubi bali bubi buli kimu bali bubi mu mbeera zaabwe kati bayita mu tocha nnene nnyo nga bo ku mulimu gwe bakola kati bajja eno mu mmwe nga balaba mukaabya akajanja bagamba naye mmwe mumanyi okubonaabona kyeki mumanyi betuyitamu kati nga babakokobbola musooke muddemu amagezi mumanye nti nabo babonaabona nti kyekibaleetedde abapoliisi okutyobola eddembe ly'obuntu okutuuka we kyenkanidde kuba nabo batyoboolebwa omukulembeze ali mu ntebe kati kyekirina okukolebwa tulina kwongeza kaliro bano bannaffe bali naffe abasirikale abo naye lwakuba basirika olwa order above ajala tusooke tufune Kanso Nalukoola atunnyonnyola ensonga eno bulungi alipoota eyafulumiziddwa nti poliisi ekyasinze okutyobola eddembe ly'obuntu naye ate nayo ekyasinze okutyoboolebwa omukulembeze ali mu ntebe General Kaguta Museveni kuba ye alina mentality nti omusirikale bw'anaaba mugagga tajja kutambulira ku ntolizo nolwekyo alina okuba omwavu atambulire ku ntolizo. Kanso Luyimbazi Nalukoola wagwana Haji Nyombi wagisewo golowooza nti no omwana akuze nga bamuboggolera bamukuba engolo mu mutwe tebamuwa mmere asobola okubudaabuda abalala n'abalabirira bulungi n'abawa ddala obukuumi obulungi kuba twogera ku ddembe ly'obuntu ng'omu ku basookerwako okulikuuma ye mupoliisi custodian omanyi gavumenti erina obuvunaanyizibwa kanjogera olunyanyimba to observe, promote, protect human rights. Gavumenti eyita mu bitongole nga poliisi mu ddembe ly'obuntu mulimu n'okusula obulungi okulya obulungi okukola ate bw'okola osasulwa olina okukolera mu mbeera ennungi gwe tulaba Haji Nyombi okolera wano mu ka SC ezo ekitundu ku kye bayita working conditions oteekwa okuba nga osobola okunywa olwendo lw'otuzibu oba otwagadde oteekwa okuba nga tokasidde kubanga okola emirimu gyo gyakwogera kakati omupoliisi bwe bagamba nti basula mu kayumba kali akatini naye nga mulimu amaka agasukka mu g'omulundi ogumu omwami n'omukyala ate nga balina n'abaana abantu abo balowoozaako ki mu kayumba akakookya ak'ebbaati ne basala amagezi bakateekemu essi omanyi essi gye bakateekamu ggwe basimbako omuddo waggulu abamu balowooza nti bulagajja guleme okuba ogw'amaanyi nga gutuuka munda gye basula kati abakuumaddembe abo batunuulira nabo balina we bayimirira ne balengera amayumba gali kwoleka ne bagamba nti bano nno betukuuma eyo gye basula naye fferaba gye tusula wabi nnyo abaawala eri ekajansi okimanyi amataba gabalumba okufa obufi
bakyala babotero balaba abamu nga bakuba entamu tebalina byakulya. Okimanyi nti obusosoze buli mu poliisi okusinziira ku ripooti ya kakiiko k'eddembe ly'obuntu nti n'abamu bali ku madaala ge gamu naye ng'omusaala gwe bafuna gwa njawulo. Ekiri mu poliisi. Ripooti ya mukyala wa Ngadi ya Mariam, ripooti ya ddala. Oyo omukyala oyo chairperson wa kakiiko k'ebyokulonda. Mbadde ndaba ku mabega kaawo. Nga bannayuganda bamwebituli. Ngavuga nti bintu byakola. Nange muwakanyiza nnyo engeri gye yaleramu ensonga za NUP n'abawagizi baayo ababuziddwawo. Kanti bwasinga amala n'akola ebituufu sisobola mmujjako kimusaanidde. Ku lipooti eno omukyalo oyo Mariam Wangadiya ku poliisi ya Uganda byayogera bituufu. Bw'otugirayo mpaji ku mpaji enkulu tetusajjimalayo yonna. Biki ebyo by'ogamba nti ddala yakutte ku kinyusi? Atandika n'ayogera ku mbeera embi mwe bakolera. Okimanyi tebalina nampingu zimala abapoliisi abo. Kyova olaba olumu bakozesa miguwa. Emiguwa ne gisala abantu abo baba bateeberezebwa okuba abazibu. Era ne tubalumbagana kye baba bakoze kyakulindirira ddembe ly'abuntu. Ekyo kitundu ku working conditions. Oli ate tebalina bikozesebwa ng'empapula. Omanyi waliwo wotuuka nga balina okukuwa katugambe bondi. Naye waba tewali mpapula. Tebasobola yadde okukola photocopy. Tebalina we bayingiza misango gyo. Tebalina we batuula. Tebalina we bakolera. Enkuba bwejja baba mu buzibu. Wakulu nnyo working conditions. Living conditions. We wali we tuwogedde. Mwe basula. Gomanyi omusajja n'omukazi nga baagala okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwetaaga okwekweka. Bayina kweboolya nga beekweka oba okulinda bannaabwe nga batambuddemu. Bajula okugamba bafumbo bannaabwe tabaayi lwaki temukyalako. Naffe ne tubaako kye tukola. Gomanyi embeera eyo nga ya buyinike. Ayogera ku musaala. Kabulire Haji Nyombi bombiriri baayogera. Nabi Isa alayhi salaamu Jesus abamu bwe bamuyita balala Yesu yagamba nti oli bw'aba akukoledde musasule ng'enjuba tennagwa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ye n'atusomesa n'agamba nti omuntu bw'akukolera musasule ng'entuuyo tezinnakala. Bano abaffe bafuna otusaala tutono tulwawo ate nga waliwo abafuna ennyingi okusinga ezaabwe. Eyo nsonga nkulu nnyo. Kale mu bufunze eddembe ly'abapoliisi lirinnyirirwa kyokka ng'ate betusuubira okutukuuma kulaba eddembe lyaffe libeerawo. Omanyi njagala okunyumiza ekyaliwo bwe baali balwanirira eddembe lyabwe n'obwetwaze Abamerika. Abamu ku abo be baagenda okweyazika babayamba okulirwanirira baali Bafalansa. Naye bwe baatuukayo Abafalansa era Abamerika ne balwana nabo okwetakkuluzaako abafuzi ababi Abangereza. Abafalansa baagamba nti bano bali ku kyejo. Ffe ababadde batufuga nga batufuze bubi nnyo n'okusinga bano Abangereza. Omanyi omukolosoofu omu Voltaire bwe yali awandika katabo ke yawandiika awaana Abangereza n'agamba bagenda mu bwakabaka bwa Katonda kuba bo beeyisa bulungi. Nga bagerageranya ne bakabaka baabwe ab'e Bufalansa. Nduza wasoma ku French Revolution eyo mwali effugabbi. Kati Abafalansa abalina effugabbi ewaabwe ate be baatwala bayambeko okulwanyisa effugabbi mu Amerika. Ne basanga nga Abaamerika baali bakaabya kyejo bw'ogerageranya effugabbi b'Abafalansa gye baalina. Kakati ne bano abapoliisi baffe buli bawulira ffe nga tukaaba eddembe ly'obuntu nga tukaaba embeera embi tebatutegeera bulungi kuba balaba nga tulabika tusula bulungi, abaana baffe basula walungi, balaba nga abaana baffe bazannya abaabwe tebalina we bazannyira, obukyafu ewaabwe bungi. Kale nabwe ekito beewuunya ndowooza nabo ddembe kirye basaana. Abasirikale baffe abapoliisi ennyumba mwe basula za container omusana bwe gwaka buno obulinga obusisira bagamba mama yingia pole.
okutangira omusana basimbako muddo basooka ne bayiwayo okwo ku ttaka ne basimbayo ebiddo fe olumu ne tubiraba ne tugamba naye nabo bakyafu omusirikale wa poliisi asasula sente mmeka kyetaagisa ki Uganda government okusooka netunuulira because ndaba mwa Museveni ateeka nnyo security agiwa priority budget ire bwebugize zino sente nti eno budget tebyanjulwa ebirimu Uganda wabujanza okulowooza nti ebitanjolo lwa byakwerinda naye ate welfare netatunuulirwa abasajja bana basiba ku street abasajja abatukuuma nga twebase abakuuma ensalo z'eggwanga bibuuzo bingi Haji Nyombe wawulirako honorable Kyagulanyi Ssentamu bwe yali yeesimbyewo yasuubiza nti ajja kuwa buli mupoliisi bwakiri emiliyoni ya ssente akatandikirwako kakati Haji Nyombe tutandikirawo bwolowooza bw'ofuna singa miliyoni ya ssente ye yali efuniddwa Haji Nyombe osobola okuleka gy'okola ogenda oyingira obupoliisi ofune miliyoni ya ssente nze njagala tutunudde kye batafuna baba kubanga kye bafunye ontegeera era General Museveni ne banne baali mu kaseera kazibu olw'okubanga abakuumaddembe babasuubiza akakadde ka ssente waakiri nga ke katandikirwako w'eddaala erisooka erya wansi nga bwe bakuyingiza nga recruit waakiri omanya nti kasita mmaliriza wano akakadde ka ssente nkafuna naye mu Uganda ya leero eriko Haji Nyombe omanyiyo mu supermarket gye tugula omugaati gwa mmeka naye nga sukaali n'omupoliisi naye alina abaana nga ffe nabo basaana okusoma ate nabo basaana bagendeko ku yunivasite bafuneko nabo ku digiri naye eddala aliyitawa bw'abanga tasobola kuweza yadde akakadde ka ssente ng'omusaala ng'ate akolera mu mbeera embi ey'okuboolebwa ey'okusosolwa nga waliwo abaana n'ebyana essente ezo z'oyogerako bajeti ennene Haji Nyombe gy'oyogerako yatiya gaasi wanje yatiya gaasi ya batuuni negwe batuuni onoogikuba bulungi nga tewalidde bulungi Haji olumu bikusobera embwa ya poliisi golowooza erina kulya ennyama yenkanawo erya yenkanawo ate embwa erya nakati eryebbuga embwa naye omanyi gwekola naye embwa mu poliisi ng'abapoliisi bali abakwata emmundu erya ennyama esinga ate mu poliisi yegyalya baziriisa ennyama ate embwa eryaki ngamba Uganda police egigulira ennyama ate embwa erina okulabirirwa singa terabirirwa ate obwongo bwayo kakati agenda nayo ku scene of crime yabamulisa batya Haji Nyombe ebintu bino bw'osoma ripooti eri ey'akakiiko k'eddembe ly'obuntu oseka naye bw'omaliriza ennaku ekukwata kuba ebirimu bya ddala Haji Nyombe omanyi okusindika omusajja agenda anoonyereze ku mubbi eyabbye emiliyoni 8 nga yasasulwa mmeka sigaana eky'omwoyo gwa ggwanga kituufu ne puroguramu gye tuliko ye mwoyo gwa ggwanga naye okwagala eggwanga lyo tekitegeeza kwerya nkuta kikugasa ki okubeera ng'ogamba nti yetiya gaasi boogi naye ng'omusaala tewali tiyagasa nti agenda tuyambako okutangira bano abekalakasa Haji Nyombe yatulemesa okunyweza ebyokwerinda by'eggwanga honorable kati mugenzi Mungu amusaasire byamusobako Haji Hussein Kyanjo yagamba nti omuyizzi awulira kimu embwa ebba ennyamayo ebirala byonna ne bw'obimugamba tabiwulira naye gwe gamba omugamba omwana mulwadde ng'awuuna naye gwe gamba embwa yino etwala ennyama General Museveni ne banne baagala nnyo obuyinza kyova olaba tiya gaasi bajja mukugulira omusaala gwo gulwewo bapoliisi abakwata mundu tusaanye tuboogerereko ku bigambo naddala kati nga tufunye bwe twogerera ebigambo ng'akakiiko k'eddembe ly'obuntu nako kalese ripooti ate nga ne Ssaabapoliisi teyagiwakanyizza yagaidi bituufu ensonga y'abapoliisi okuba obulungi etukwatako ffenna
abali mu buyinza n'abatali mu buyinza, abali ku luuyi oluvuganya n'abali mu gavumenti, abantu abo baffe twagala babeere bulungi. Oba oli awo singa empeera yaabwe ebeera nnungi n'embeera zaabwe ziba nnungi, tusobola obbavunaana bwe babeera basobezza nga tetulina mukwerekamu. Newankubadde tekinti bw'oli bw'omuwa essente nnyingi olwakola obulungi obutagambika. Waliwo abamu era nga bannambalujega nga banafu nga gyeba kisoboka. Naye tusooke tubawe ebisooka baleme kwekwasa nga tetunnalowooza kweyigiriza kunywa kaawa. Tusooke tulabe nga abantu abo empeera ebasaanidde nga tetunnalowooza kuserebuletinga buli kaseera, kuba nze njagala okutegeeza sente y'omuwa omusolo egenda wangi badde juzi mu kujaguza tarehe 6 ne bali ebitafutafu n'abasirikale nabo basanyufu. Omanyi Haji Nyombi, okimanyi tosobola okutwalako omuntu out n'omugulira ekyeggulo ogirowooza ku hoteri gy'omanyi ennungi mu Kampala, katugambe ekyeggulo kya mitwalo 10, naye ng'agamba kale oyo singa emitwalo gyange 10 yagimpadde nandyetetenkanyiza n'empaayo 5 ku ssomero oba nensooka nengula obuwunga akawunga ne kabeerawo ne manya nkimaze ngulayo obuwunga n'ebijanjaalo n'entandikira. Kakati olumu bino ebijaguzibwa ne statements ezikolebwa abakulu si yeyo ensonga enkulu eri abo boolowooza nti obasanyusa. Haji Nyombi, nkutegeeza abantu abo bamala okubeera ku mukolo nga bamaze okulya piraawo baddayo eka ne basanga abaana baabwe ne bakyala baabwe nabo bantu baddala nga ffe abo boolaba ab'amagye abakwata mundu, abakesa abo boolaba beetaaga omusaala gwabwe, nabo beetaaga okuvugako kamotoka. Kirimu sitaani ki singa bagamba nti mu kifo ky'ebikujjuko byonna bajeti eno yonna nga bwe yali badde eya tarehe 6 tugenze sente ezo zizimbamu obuyumba bw'abasirikale. General 7 oyaguza nnyo ebitafutafu bingi koppako kuba Magufuli. Tabbulu ya Magufuli yagireka n'agamba apaana. Tabbulu kyeki ekibbiitu yagamba tuleke kukola kibbiitu olwaleero tuterezeemu eddwaliro. Esente zonna ze baali Magufuli yali ku kibbiitu anti yali alidde obwa president. Bwali obwa president nga balina okukola ebijaguzo ng'omusajja wuuno alidde obwa president basebo ne banyabo ye yagaana n'agamba muleme kwonoona nsimbi ya muwa musolo tuterezeemu eddwaliro. Era abanyumirwa olw'okufuna eddwaliro eryo ne bayimba nga bagamba ebyalema Jakaya Kikwete okukola emyaka 10 laba Magufuli abikoze mu myezi 2. General Museveni kolayo ebintu ebyenjawulo mu nsi muno. Gende ku record. Taako kubasiba abaddala nga siba kazinda. Mwe mutasiima. Nga siba kale kayihura. Kale kayihura omumanyi biki byawe yakola abantu b'ensi eno babikugambye. Era naawe wennyini gavumenti yo yamuvunaana. Taayo kubasiba abaddala boosibidde obwereere ab'ebyobufuzi bamacete bali eyo. Basajja bali eyo n'abakazi balutaaya abaana baabwe bakaaba teri abatwalidde abaleetera school fees. Obadde otya General Museveni gwe bw'osanyuka tokolayo bya nsonga. Basirikale batereereza embeera eva mu byolwali kuba obukubi olwali mu statements ezitakoma tuziwulidde. Emyaka ogenda 40 otubuulira buli kaseera ebintu tebivaamu twagalayo ebikolwa. Flyover temuziraba temulaba nguudo ne baddayo nakyeka wangi ne batwalira ki abaana baabwe mpoza ataawo ne batwalira ki abaana baabwe. Eggwanga likula. Kati Haji Nyombi olaba wano bwe twogera mumpita wano ne twogera ebigambo sebo nno munzimba nno nenfuna ettutumu. Naye enkomerero ya byonna abaana bwe batuuka okuddaya mu kusomero ettutumu lyo lyokka terikola basomesa. Anti wuno Makolo Kavuma agambye nti kanso mundabiri tuli mu wiiki eno egamba nti tica leka omwana atandike
n'aleeta oluvannyuma wiiki eno n'omupoliisi azadde naye bw'atyo bw'agamba n'ow'amagye bw'agamba. Haji Makolo kyekiseera kye tulimu ate nga tekisosola okuggyako oyo omuzadde eyata n'agamba omwana agenda akule bukuzi ng'akasota. Naye bw'abanga muzadde afaayo aba ayagala ejjamba alitwalewa ku ssomero. Ekyo kyetwogerako nti n'abakwata mundu basaanye. Kati okujaguza kuno okwa tarehe bwe kwandituuse bandikoze eki mbasobola okujja kubitafuttafu obiganye. Haji Nyombe gwe olabawo tabbo ogamba nti mu majaguza agaali badde ku mulundi ogwo bweba obuyumba bwe tulaba abantu baffe kale waakiriko basula bulungi mu majaguza g'omwaka ogwo kyekyo kye twafunamu oba lyeddwaliro lyolabaawo nti talehe sitawo omwaka oguwedde omu ebintu bino byetaaga okwetegerera twasitulayo ku apartment kati omusula abasirikale baffe basulaawo. Haji Nyombi nkubuulira okimanyi nti waliwo omuntu gwe batikkira diguri ne basonda ssente ekika kyonna abooluganda abako n'ab'emikwano n'abaneiba ku kyalo ssente ne bazisonda ne baziryamu pate naye ng'ono gwe bazisondera talina mulimu gwagenda kukola talina kapito. Bamukubidde akayimba n'azinaawo bakoze eki ebyekijega naye nga yabadde yeetaaga kapito wakakadde. Kati enkya bw'amaliriza pate ng'ewedde n'abeera waawo ku kyalo. Saakugamba luli abantu abagenda mutabani wa gundi no yamala diguri era ne pate twagiryawo kakati embeera eyo ne honorable yaliko embeera eyo twetaaga okutuulako awo ne tugifumintirizaako. Haji Nyombi nze nakugamba nze sitaba nnyo mu bibi n'ebibiina ebya munno mu kabi. Omanyi lwaki? Embeera zammwe sente zonna bwe muba muzikuŋŋaanyiziriza kuziika si kwekulaakulanya anti zo za mu kabi. Nze nandinyumiddwa nnyo okulinaana abo abantu anti za munno mu kabi zo kye zitegeeza kyemutegekera. Naye ate waliyo ekibiina ekirala nga kyo kyabafunyi bwe muzikuŋŋaanya nga zakukulaakulana. Tabbo ki bwe muba nga muli abavubuka 20 nga mukuŋŋaanya ssente ne muzimba enju y'omu ne mudda ku y'omulala ne mudda ku y'omulala. Kyenabadde ngamba abantu jjo kansolesa akasonga kakulu kyenabadde ngamba abantu jjo nti wano nabadde ngamba bayizi ku ssomero kwa upper skills nti wano abantu tukuŋŋaana ne tuguweereza kaadi z'embaga bw'omitiizeko olunaku olusooka bw'otamanyi na kumanya ne bakuŋŋaanyiriza obukadde 50 naye ng'onoonya kapito gwe weetaaga wa miliyoni nga 3 okutandika bizinesi ne bagamba abange why don't we sit down ne tugamba nti kakati nti tuli bantu baffe 50 era nga bakuŋŋaanya ku mbaga kakati kiki etuddako tugule ettaka tugenda kusonda tutya ssente. Mbuuza lwaki bisoboka onzikiza akantu kakulu lwaki bisoboka nnyo bintu by'amasanyu nga bw'ogenda nti kati tukuŋŋaanye tugulire omuntu embaga naye kugamba nti Council Nalukoola kakubira essimu okubireko jjange ono osali mpaayo 2 mpaayo 5 njagala kutandika bizinesi abantu tebanguwa tebakuwa so ate oba obawonya okubasabiriza okubakyalira nga tokyaluka kubanga ewuwo wazibu okiraba. Kyalibadde kirungi ne tutuula ne twogeramu ebintu eby'ensonga ne tuva mu lwali okuwasa mu kukyuse bantu mmwe taata ne maama mwetereeze. Kigasa ki okuwaayo muwala wammwe eri omuvubuka amaze okwavuwala ng'essente azijje w'abamanerenda awedde okwavuwala anti asoose kwewola amabanja abaleetere TV n'obugaali ne mashini eyoze engoye ddala Nalukoola Nalukoola nga ddala mbadde mu bwalo oyo emyaka n'emyaka ne ntuuka okuwaayo muwala wange kakati mbagamba nti ono omulenzi ow'emyaka 27 atwala muwala wange ow'emyaka 24 angulire entebe angulire TV ebyannema
lwaki tafuna mahare ga muwala n'agamuwa ne tubawoowa ne bagenda ne bazimba twanguye obulamu naye ebintu ate nno kangubulire kasoddamu akantu kano kaddemu kakulu Haji nkugambye Nalukoola abadde mu bwaloya emyaka egyo gyonna Haji Nyombi akoze mu radio emyaka egyo gyonna awaayo muwala we kati ye Haji Nyombi alina emyaka gye 56 kati ali mu kuwaayo muwala we wa myaka 24 amuwaayo eri akalenza k'emyaka 27 bagamba mubireetebwa bw'otoleete eggaali ya imaamu bw'otoleete bodaboda ya jjajja bw'otoleete eggaali ya reverandi ente bw'otoleete TV tetukutegedde firiji ekyuma ekyoza engoye kaakati ddala ebyakulemera gw'okoze emyaka egyo gyonna ne bigaana kati ogamba nti kana akalenzi ak'emyaka 27 ke kagenda obbikuwa oli mu kuwaayo muwalawo gy'omaze okwavuwaza era n'obwavu ne bulebeera ng'awe batandikidde n'omukwano ne gugaana okumera oli musajja mugezi alhamdulillah kale nno nabwe kito kirumako ki president Museveni singa olunaku lwa tarehe 6 ati awo wenyini kimulumako ki ku lunaku lwa tarehe 6 n'abanga atongoza akomissioninga apartments ezazimbiddwa mu ssente ezaalikoze ebikujjuko bya tarehe 6 kati munjogere nnyangu mwami Museveni yandibadde akola ekirangiriro before sita nti bannange how much money are we expecting to spend ku mukolo guno nti twagala biliyoni bweziti kakati okujaguza tukuyimiriza balakisi y'ensambya tugenda kuzimba ya apartments wakiri ebusenge bubiri nga mulimu akanaabiro akafumbiro akadiiro nga buli mu poliisi anaaba afunye omukisa anaafuna waabeera ekigambo ekyo kyali tuyambye nnyo yali badde agguddewo essiira empya ikwale naawe taata kuba obadde oyagalawo wali omwana muwala obwakugamba nnagudde mulaavu n'eddenzi Jani oyo Nalukoola oyine namba ye ndinjirira yino jimpe mukubireko esembyayo 7 ngamba mutabani tata yakuba wanyi tata bakumbuuliddeko njagala ojjeko ewange twogeremu nga musinkana nga amahare ga muwala wange omuwala wange y'omwagala siye amaharo galina tiye oyina abantu abaweranga 5 bakuwerekereko ewange sirina ntebe nnyingi nti taata mbalina mujje okulembeddwa mujje bwe babeeranga baganda omutwalo omutwalo ogulina bwe babanga baganda basiraamu amahare ga muwala omutwalo gwa taata tabbo eri waawo mujje wano nina entebe entono omanye ekimu ku bitawaanya bantu bangi taata agamba mwana taata atuula n'omwana n'amugamba ebintu ate ne taata naye abeere munywevu ewakaawo abeere nga yakulemberawo kuba ebimu ebizibu gye bivudde ne bamaama tajja mutwala omwana wange amutwala atya kawundo kakobye eddirisa taata singa abanga afuga ebintu bitambula naye gwe okimanyi nti waliyo bataata abatalina maanyi mugenda ku muzikiti ku jjuma mulinaana jjuma ng'ewedde nongaawayo nompa kawuuba njagala kutwala bisagazi byange akawuuba okamanyi Hajinyombi kakati ku sandero yagikusuubiza ogendayo ogikime wirubaalo gyafulumayo kamala okwogera ne mami wano
afuluma yakugamba owaayo nansonyiwa ate ogamba omukyala tagenda kusomba biwata agamba olaba ate balina migongo ne ku mikolo bwe batyo agamba sirati tebajja mutwala nga maama yagamba bamutwala batya kawundo kakubye eddirisa balina okuleeta ebidongo wano ng'ekibatawaanya kayimba taliwa bakateekeko wali nsewulire solake oba ndi eno laavu supa ate tebatuyita eyo netwogererayo n'ebigambo kati nno bajja kunyiigira nagaye Nalukoola taddamu kujja wano abeera atusunga abalina sente zaabwe baleke kati taata kyeyandikoze mwami Nalukoola nti omwana ono yandibadde amuwa n'entandikwa bw'abubanga muli bafunyi okubanga muli bafunyi ng'ate omuwalawo omuwalawo bw'agwa mu mukwano n'omuvubuka atali mufunyi nga mmwe ate munaamuleka bulesi bwe muba musobola mubayambeko bagaggawa ekunafuya bagamba naye mmwe waliwo embeera eno kiri kyogambye mwami Nalukoola kiri kyogambye nti emyaka 5 nyombi obadde okola mu radio naye n'entebe byagala omwana yabazikuleetera waliwo situation era etuuka nga ebyenfuna si binywevu kituufu naga nti omwana nga omukogo olireeta badde mbiwulira nnyo alisereka ennyumba eno anzije mukasiisira kano nga kano kitaawo kamuleme ebbanga lyonna enju etonnya abagenyi baleme kujja nga awantu onzije kati omwana abamu n'ekirowoozo ekyo buli kiseera Nalukoola ne bwe yandibadde nga beezimba tasobola kukkiriza kumutwala kubanga ayinza okuba talina busobozi bujja maama mukasiisira bataata kati agenda anoonya omufunyi anti kakati olwo okwagala kugenzeemu akantu akalala okwagala tekugenda kubanga bwe kuyina okuba muzzeemu ka elementi k'ebyenfuna nti nze bwe mbangwa mu mukwano bwe mba ndi muwala wa myaka 23 nyina okunoonya bw'abanga ddala omuvubuka ono nasifu gwe ntwala ow'emyaka 27 ateekwa okubanga asoboza okuzimbira taata wange ennyumba naye nga gwolowooza Haji Nyombi abantu bameka abatoototo nga bafunyi abatuuka okuzimbira ennyumba abantu abakulu abalemererwa okuzeezimbira mu biseera byabwe nga b'amaanyi ontegedde nga oli wa myaka 27 nga yeeyiye yagimala oba oli awo kati ayagala kuzimba ya mwami gyagenda kuwasa muwala okalabyako kati kitegeeza omuwala ono ateekwa okwesonyiwa bano abatafunye agenda anoonye babineppe eby'emyaka asooke byabireke kubanga emirundi mingi ekufuna kutambulira wamu n'ebbanga ly'oludde ku nsi era bw'olwako ku nsi bw'obanga obadde oli mulafu obanyi ogenda okweza 5 oba olinawo ebintu kale nabwe kitoleka akawala ak'emyaka 24 23 kaleete musajja mukulu ow'emyaka 5 kubanga oyagala ebintu oli ow'emyaka 5 ye yafunawo ku ssente asobola okusasula amahare n'azimba n'ennyumba n'aleeta n'ebirabo n'aleeta n'omutwalo kati omwana aleese omusajja yenkana emyaka gya taata kubanga yayina essente gyekitututte ssebo olumu batera okumbuuza ebibuuzo ne kakati kanso Nalukoola labayo waliwo awo omuvubuka oba yalina emyaka nga 19 yagwa mu mukwano n'omukazi omukadde omuzungu namuza kakati wano omukazi ono wa myaka gino gigenda mu 8 kikkirizibwa konze constitution ya Uganda yagamba abawezeza emyaka 18 kati awo tewali tabu ate ne age limit yavaawo oba obadde okimanyi ampuliza katuveko mulango katono nnyo tukomewo bwe tukomawo twongere okugaziwa ku nsonga zo n'endala tuli ku mwoyo gwa ggwanga the petro tova kupa abali ku Facebook bambi twongere okusharingako
Kanso Nalukoola mumuwulira engeri ensonga gyazitembeetamu. Abasirikale baffe ab'eggwanga Uganda bali mu mbeera mbi nnyo naye ng'ekibaletedde okubamu embeera embi ye General Yoweri Kaguta Museveni okuba nga tayagala babeere bulungi, ayagala okuba nga yabakontrolinga bo baleme kufuna power, baleme kuba nga basobola okubaako kye beekolera ng'abantu, era tabaagaliza. Era owulidde nti President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwe yabasuubiza nti ajja bba akadde k'ensimbi buli mwezi, General Museveni kyamububbya omutwe, era yali mu kaseera kazibu. Ne kati akyali mu kaseera kazibu okuba nti Kyagulanyi yasuubiza nti abasirikale b'eggwanga Uganda ajja kuba abawa akakadde k'ensimbi. Kati General Museveni yeebuuza abasirikale bwe banneefuulira kibalaba akola kyonna ekisobola okulaba nga twali mwaganya abasirikale bano kubaako nkwatagana gyakwatagana President Kyagulanyi oba ne bannayuganda, naye nga tumanyi nti lunaku lumu bino bigenda kukyuka kuba General Museveni ye yennyini yatayagala basirikale abo babeereko bulungi, ayagala babeere mu kubonaabona okukya waggulu, basobole okubeera nga bamweguya nnyo nga buli kyayagala kyabagamba era kyebatambulirako. Kale katuddeyo omutwalo bagukole ki bagutwale awo byonna mba mbizingiddeyo, naye ani yamugamba okwanjula kwa wano mu Buganda tekulinga bwe kukolebwa mu nsangi zino. Haji Nyombi Haji Nyombi njagala olowooze ku bantu engeri gye bakolamu emikolo egyo, katugambe abalangira waliwo abalangira abafaanana nga ffe, newabaayo nabali abalangira abagoberera abaagala ennyo okusigala ku nnono. Olowooza abantu bameka abatera okugenda okuwasa omukyala? Omanyi kuli kuba kutta kyama. Nazi kuno tebaabanga bantu bangi nga bwe tukikola kati. Ekirala mu nkola y'Abasiraamu ne mu Buganda ebintu bisobola okuleetebwa before nange waffe nakirabako. Osobola okuleeta ebintu bingi nnyo ne booleeta ffuso yabyo oba ffuso ne babireeta leero ng'omukolo gwanki nga gwanki oba nga gwa nnaku bbiri eziddako mu maaso, kuba kati tabbu awamu weevudde ku bintu ebyo ebireetebwa awo. Kakati omuwala ono afumbiddwa nga ewa neiba waaliwo eyafumbiddwa ne baleeta ffuso ya sukaali, agenda kwekomparinga. Kakati bw'agenda okutuula eri ne munne gwe yafunye alabye ddala nambalo jegga mugerwa batuula awo n'agamba bannange kati ngenda kumenyawo nti omukolo gwa Nassaazi ogwabadde ku mulirwana ewaffe. Kumenyawo olina ogwenkana oba okugumenya, kati ogenda kukola otya? Era weebali bangi abaagala emikolo nga si bufumbo, nga tafaayo na bufumbo bumeka bwayingiddemu. Kale ebintu ebyo bw'obirowoozaako kikwetaagisa okugenda awoosobola. Osanga ne bataata abamu abo nga bongambye abagamba nti ave mu kasiisira, oyinza okusanga taata nga n'omwana teyamuweerera, naye kati bw'amaze okutuuka ku levo egenda kukufumbirwa, kati amujjukira abuuza nti onojja otya okufumbirwa wano nga ndi mu kasiisira, musooke okunzimbira ennyumba gali kwoleka. Kiri kummwe, buli omu amanyi kyasobola. Ate era bassebo ne bannyaba bali abampuliriza muleme kunfuna bubi, bwe muba nga mulina ssente zammwe mukole ebintu byammwe okusinziira mu bufunyi bwammwe, kuba ne Mungu agamba nti leka omusajja omugagga asaasaanye okusinziira ku busobozi bwe. Okiraba Haji bw'oba ofunanga omwezi ofuna obukadde 20, sirabamu haraamu mukyala w'okukola nviiri za 50,000 akole bwe kibanga mulabye ng'ekyo kyekimu ku ebyo ebintu ebibasanyusa ebibatambuza. Musaasaanye okusinziira ku busobozi bwammwe, mukole okwanjula okumala ennaku 3 bwe muba nga ddala obusobozi obwo mubulina, naye bwe muba temubulina mubireke ebyo, mweteekereteekere bye musobola. Ate naawe omusajja awasa wasa okusinziirira ku busobozi bwo. Haji Nyombi okimanyi nti abavubuka abamu ajja ne yeepampalika ku mukyala gw'atasobola ewamwe yiiri Namayumba, osula mu kayumba kakyuyi kimu, ekiyigo kyo kiri eri ebweru, toys ezino ezaffe ez'edda
ogenza okwepampalika ogamba njagala mujja wano ekololo okufa n'obutanyagwa oba mu basiraamu abagagga eri ekawempe gy'oyagala okujja omukyala ddala embeerayo emusobola oba oyagala kuleeta buleesi ntalo nakutandika kukolimakolima noonya sayiziyo okolimakolima abaana babagagga bazibu naye gwe tewateekateeka bulungi waliyo abamu nga kisoboka ng'osobola kuwasa Nalukoola naye ng'embeera naawe ogiraba nzibu osobola okulwana n'okigatta ate abamu bataata bwe muwa bakoddomi abaana abo ababatutte bawala bammwe ate muleme nabo balangira omanyi Haji Nnyombe ekimu ku bireeta obuzibu ajja n'atandika omwogerera gundi oyo ffe twamuyamba okufuna ku ssente yali bubi bwe yawasa muwala waffe we yayitira n'omuwala naye n'akyogerera omusajja gwe singa saalinze tewalifuuse nga muntu nabwe kityo bintu bino byakubala tunuulira olabe oba ddala okisobola bw'abanga ddala gw'oyagala okugenda naye nga ekyo layini gy'ogenzeemu gireke bala ky'osobola bala ekyo ky'osobola ne mu byobufuzi era nayo bwe watyo bala ky'osobola kuba kati wano Haji Nnyombe wuuno atandisa ngamba ebyobufuzi bwe bitokota oyagala obwa kansala obwerose ey'okutaano ddala bw'osobola bw'oba osobola yakusatu nywereraawo y'olina okumanya okumala kwey'ensonga oba oyagala bwagazi kifo bw'ona okigwamu olyoka otetenkanyiza eyo n'obufumbo olumu bufaananakaawo kyova olaba abamu bafunye ebifo ne babyejjusa nga gamakale nali nga nina akafo kange katono nga nkasobola bwe nafuna guno ogunene rabayo kye gunfuukidde kubanga wali togusobola wali weetantala ekintu ekizito ennyo n'omukyala bw'atyo n'omwami olumu bw'atyo abamu bagamba nze nfaafaagana njagala kufaafaagana n'oyo omwami gwe mba ntwala naye oli muteeketeeka ekimala okubeera ng'otambula n'oyo omwami oyo omusobola ddala kuba buli omu alina engeri ze ebintu bino waliwo kye bayita compatibility ddala mukwatagana mugendana mujaawo kati ebintu ebyo Haji Nnyombe ebintu ebyo tewali nnyo ssomero gye bisomesa tewali naye gwe wennyini gwe yeegerera olina okuba ng'enkoko egera kyenaamira temala gagwira kyesanze teekateeka bulungi kabubeere byabufuzi kebeere bizinesi Haji Nnyombe abantu bagwa obufumbo bubale ng'ebyobufuzi era nabyo bibale Nalukoola nkwagala nnyo Haji nange nkwagala oli musajja mugezi ate tulina n'abatwagala bangi ate njagala nnyo okuba n'abantu abagezi naye andi Haji Nnyombe omugezi era asobola kusikiriza abagezi omusirusiru bw'awulira ebigambo eby'amagezi awulira nga temuliimu kantu agamba oyo oba ayogera biki ebitali mulamwa tetulabamu ate weerwaneko nnyo olina n'abagezi buli kaseera be basobola okukuumira waggulu oyinza okulinaana ensiriŋŋanye n'olowooza okubuuka ng'empongo tekisoboka kanso njagala kukyusamuko katono timing n'abawuliriza mbazzeko wano njogera nnyo ku agenda wano 2026 okoyemujja omutarehe 6 noŋŋamba nti juzoga nti ateri kipya kigenda kubeerawo kalukajja n'ebirala naye olwokyendaba ennaku zino kanso ebibiina by'obufuzi bino nga mweyuzaayuzizza nnyo kweyuza okuli mu nupu twakogeddeko mu kusooka mu national unity platform munda mu bo naye naye mabegakaawo wabaddewo bannaffe aba justice forum
juzi bayita bibiina byonna okuteekateeka okuwakanya ebyali bigenda maaso ebyannaamu abayita era ennaku zino nabadde boogera bisongovu nnyo aba Justice Forum nga waliwo okusika omuguwa bwe bayita United Forces of Change aba bonna abaagala okulaba nga baleeta enkyukakyuka naffe tuli mu bannankyukakyuka tetumanyi lwaki tebakola ki tebatuyita n'ebirala affe ebibiina binaakola byokka juzi twali wano ngaotukubira ekifaananyi Kenya abasajja batuuka mu kalulu balina solida twalaba mu kalulu akaggwa William Ruto mabegako William Ruto ne baali kabona ng'omukalulu kali akaasokedera kaleeta ekitta bantu ne batugenda nti atuwanike emikono Uhuru Kenyatta najewe ne Ruto ne bakola Ruto ne batandika alliance ne zigenda mu maaso lwabanga batambula bwe tuka ku nsonga etugattanga eggwanga okugabana national cake awantu awo ndabanga bannayuganda tubulamu kyekiri nti Nalukoola oyo wa DP n'okera leero n'osala eddiiro oba n'olaba ekitali mu DP noga njoyininze National Unity Platform oba FDC oba ki bali basigala bakulabangaani ng'owa DP oyo munaddipi muteeke bali kyekiri mu kweyoleka Masaka ewampuuga n'ewalala ndowooza kukyajjema oba nsooka enoonya omwogezi ono atuweemu tumale tudde wano bw'aba waali asooka atubuulire ku ludda lwabwe then bwe tumala ojja otuwa ekifaananyi ekigazi Ssentongo Abdul Kyamundu ye mwogezi wa Justice Forum Jema kamunoonyeeko wano atuwe oludda lwabwe kanso kyemmanyi bw'ojja okuzimbira otuwe ekifaananyi ekigazi ku ludda eyo Munnayuganda ndowooza mu ddakiika eziddako nga 15 ogenda kuba osobola okubeera live naffe naawe otubuulire ku kikyolowooza akalulu ka 2026 ebibiina by'obufuzi binaatuuka biri kyekimu oba mwami Museveni ali mu kutuukiriza kyeyaga byebyo ebya kanso Nalukoola Luyimbazi binnyonnyodde bulungi engeri eddembe ly'obuntu gye lityoboolebwa ne poliisi okuba nga tefiibwako nayo neesalawo etyoboole kubanga nayo bagityoboola kale tulina okumanya nti eggwanga lyaffe okubeera ery'enjawulo tulina okuyisa bannaffe mu ngeri ey'enjawulo ennungi eggwanga lyaffe ligenda okukula naffe